Ulira gaife gange geina gonze ndiko natandikire mu kibuga eky'Iganga. Tandikire Iganga. Kubanga twafuniye abantu baife okufirwa obulamu bwaibwe. Mu campaign edali mu kibuga eky'Iganga. Wiche yawa abavubuka mbaida mu okufuna obutagemagani police ndoza ngeri gumbulula abantu babenga bava kulale. Balonge balumukira kulwere no gasidukiriri amabale kubona bwene kwa ka video. Kali bagema mbale bakasukira ki police. Omwavu omuntu waife okufirwa obulamu. Polisi yakuba amasasi gangulu okweta sondo wezisali yasamaduka yageri yagema omwana yafu muvubuka. Actually mu mbeera eyo waliwo abasirikale ba police okusinza ku reporter police yatuwadde bali musanvu abakoseddwa n'emmotoka za sirikale gye bakubye amayinja. Naye amawulire ag'omunku agavudde Iganga eyo galaga nti abaana bana b'NUP ti baana abavubuka umumeta abana mu bajinia besada bikuru bobogenda watatawe rajja kuyita mwana anti baba pagati uli woni ozala so kakati abana ba mukibuga abana bana b'NUP campaign bwe yaggwa Kyagulanyi n'agamba n'asibula bulungi nnyo n'agenda obusungu babuza ku musirikale omanyi kati bano ba presidential candidates buli omu bamuwa omusirikale ayina okutambula ku kulale yoyo oba olina abantu oba tolinanga special ate kukutambula no yesimbyewo ng'ogyeko aba electoral commission waliwo abantu nga komanda avudde mu poliisi ng'alina okutambula kulala eyo kati Kyagulanyi bamuwa omusirikale gwe bayita Mukiibi kyova olaba wabaddewo embeera ya Mukiibi olukuba abaana Mukiibi kati Mukiibi kwolwo yali akyali mu kisaawe eyiganga abaana b'NUP nti yoyo abonyabonya president waffe ne batandika amayinja so mu mbeera eyo bakubako tear gas naye ng'abaana beeyongezi kujja ate nga n'amayinja gajja so mu mbeera y'okuba nti esirikale yali baali bakyagiza olw'embeera yaliwo ne bakuba amayinja ne bakuba amasasi kakananga agakutte omuvubuka ogwe bayita Okero Misaki baamuzisa ejjo ku kyalondolwa e Buyende Oyensi yagivire mwatyo we naawo yakweza ninkiriza we tubeta kubiriza abavubuka ndala ab'omwiganga bali Iganga eyo buli lwe bayo gwere kivuluka kiriyo babayo nakabyo duka radio yali Iganga awo radio kuli mwede federa no mwidinde yaje Iganga okole ekivulu era bali takavuyo ku radio bakuba ba president bakuba n'abantu abali ku kintu kibakisazamu Iganga ino omuzogo ebaye ebivulu abavubuka abayibi abanaga amasimu g'abantu abakungudo okubwira okucha basigala bakola akavuyo kati n'akavuyo akavubuka ab'omwiganga n'akaviire ku akabenje kana ak'okufirwa obulamu bw'omuntu ono kuba buli ssaaga baba mukwenda kulwana ddala Iganga actually wonna tujja kunenya police tujja kunenya n'ab'NUP ayidukira Bobi Wine abakobera kati bana mukuuma emirembe ayi abavubuka bo abayida okukola obutambi obwatambulidde ku mikulu nti niwoba abaana nga bakasa amayinja gwewa police tosobola tukakusale kuba muntu sasi dene ekyokubiri tosobola tukakusa lifuira muntu kamulali mu maaso we naawo kansoke tukole ati mudofu nenze tukole story eno gye tuli kungere ku balance iwo ba police ng'oli n'emundu abavubuka abo baali basukane mu 10 basobola okuba bakunaga n'emundu weetaaso otya mudofu tiyagasi omulaba tiyagasi bamukolanga n'obwoba weetenda eriiso Otege mwesigoyo omulaba ali ku social media. Tiyagasi olukutuluiza tiyagasi kibamukuba kuba buli muntu. Police teri kutambulanga ekuba kuba buli muntu tiyagasi. Wabawo obulumbagani. Tubefeya. Yaloza ku tiyagasi. Tubefeya mu kintu kino baba. Embe ati uliriza. Nti embere yabaddewo. Nkugambye nti tunenya police ne tunenya n'abaana b'NUP. Nendo yokobe kintu kiti. Nti twafirwa omulenzi waife kibino. Tukubiriza bwa abantu batayira mukola kavuyo full stop nini kusala masanga ekyokufiirwa uliriza ekyokufiirwa wonna tekikujjako kunenya wa polisi apolisi okuja owa polisi ekimuleeta nze nagendako ewa ekyankwazi sebo manyi n'okkuba emmundu teri teeka kyokuba tutindi kuba mundu faide mundu oyo kyokuba tumale kwidanga kwegala nitwidde okuba mundu bwe bakusomesa mundu bagamba nti wabeerawo embeera ya crowds goyagala like abantu kubagumbula okuba kunyama amasasi baba bagakuba omanyi gomanya amasasi agali Iganga nti gatwalira dakika 30 anti basoka bakuba warning shots mu ibanga ng'abantu bakaida
bakuba amasasi mu ibbanga Eh. kitegeeza abantu mugumbulule mukole ki mujje bakuba amasasi mu ibbanga nga kuba bakola training okubya amasasi mu ibbanga emirundi esatu amabaale gali kwidda kwekukuba oyiza kuki teri muntu kuliriza omuntu gwe bakitera okkiriza nnyo kino ndi kikuiramu kuba toli kufa ebya story eno olikuleetera abantu obuzibu neekubereza abannayuganda nga zenda mwendi n'abali kutuwuliriza olina okulaga obwenkanyayo njuyi zombi obona poliisi ng'eidye either erikuma emirembe otogisonsonia otakuba mabaale nabona abandi nga balikunaga mu isirikale emundu wabona ku vidiyo eyo akola atyo nga bali kumutolaku emundu ye bamala okugitaasa akola ati